Enzikiriza ya Nuwa yatandika emyaka 5 egiyise nga kigambibwa nti yatandikira Namutumba mu Busoga era nga balina amakanisa agasukka mu 200 okwetooloola eggwanga n'emawanga agatuliraanye nga gamanyiddwa nga Universal Apostles Fellowship, Church of Righteousness. Some mainly in Uganda, in Congo we have some, a few, but we have some there. We have some churches in Rwanda. Waliwo ebize byogerwa ku nzikiriza eno ng'abagikulira bwe babuulira abagoberezi baabwe obutatabagana n'abantu bonna abatagikkirizaamu newankubadde ab'eŋŋanda zaabwe. Omuntu yenna ayitibwa owooluganda bw'abanga mwenzi oba mwegombi oba asinza ebifaananyi oba muvumi oba mutamiivu oba munyazi ali bw'atyo n'okulya temulyanga naye. Ne bwe gutyo omusumba Fred Musota ow'emyaka 64 nga yakulira enzikiriza eno ebutiki mu Jinja akwatiddwa n'omuyambi we Musaasizi Isaac ne mukyala we Kukolagana Florence nga kigambibwa nti nabo babadde babuulira enjiri. Poliisi gyegamba nti si ya bulijjo. Okubuulira mu kyaki yaabwe bagamba bw'obeera ng'olina abaana nga tibali mu kyaki eyo toli suppose kulya nabo, toli suppose kubeera nabo mu maka, ne bwe baleeta ekintu toli suppose kukikubatako. Omusumba Musota teyakomye okwo, yagobye n'abaana be bana waka kubanga baagaana okukkiriza eddiini eno era abatwala nga batali batukuvu. Twalindira Betty ne banne basangiddwa ku kitebe kya poliisi e Jinja ne bannyonnyola engeri kitabo gye yabagobyemu n'okutuuka okuddukira ku poliisi okufuna obuyambi. Yatukoba nga tumuyiza mu iddiini timuyiranga for good. Toddaana okusiipya sinomufunanga ebizibu niwe nfanga timuntanga kuyisuuka. Abaana bano nga beegattiddwako baganda ba Musota bavumiridde ekikolwa kya mukulu waabwe okugoba abaana olw'eddiini. Ngamaze okunnyonnyola na yogera ne mukulu munange ebigambo ebigemagana n'omwana oba n'eddiini. Munange yadeema kiyasaawo yakoba ati oba oyenda ki oba oyenda ki kyensazeewo nikujja kubinga baana. Era mwagenda mu kyakezi mutetegereza bulungi mugende mpola musooke mwetegereza kyekigenda mu maaso nekigenderwa kyakyezizo. If you are my son and let's say you are taking alcohol, another one is let's say a thief, the Bible says please separate from those people. Kuzino kuliko Matayo 13:4, Abefeso 6:10 n'Abakolinso 5:9. Abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. Ayagala kitaawe oba nnyina okuba nsinzansi tansaanira. Ayagala mutabani oba muwalawe okuba nsinzansi tansaanira. Tutuseeko ku kitebe ky'enzikiriza eno mu ggwanga ekisangibwa Magwa mu Jinja ngeno tusanzeeyo abantu abawerako bali mu kusomesebwa okwongera okunywerera mu ddiini. Begamba tikirungi n'ebyawandiikibwa sisirayo. Kikola kibiino tidiga bakitoola mu Bayibuli gye basoma baana baabwe obabinga obatwalewa. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.